Balam Barugahare we master planner eyajjewo obulamu bwa Isma Olaxis through MK projects. Meeting eyasooka okujjawo omugenzi Isma Olaxis yali ngenda kuz'omwezi 4 omwezi ogwokuna omwaka 2023. Eyo yaggwa eyasemba yabadde nga 17 ogwokuna 2023 era Kabila Country Club ebokoto ngera omukulu ono Barugahala yebadde coordinator mu kujjawo Isma Olaxis. Yensonga lwaki nti minister wamukubya amasasi omwana ono yamaking sure nti avaayo najja nakuba amasasi mu bbanga ne bamutirawo. Minister Muhoozi kennyini yasindise ezimu ku ttiimu za brainwashing okutta minister. It was politically motivated, not salary distribute between the minister and the bodyguard. Ekyo kikyamu. Muhoozi Kajerugaba kitaawe yamuhandolingira power over to kati yatwala eggwanga. Namuwa authority okuliyetinga ejji eririye apart from SFC. Era ine ejji eribadde lyatendekebwa erasha eryakomawo. Lino ng'omulimu gwalyo Museveni yamugamba nti do whatever possible to eliminate any person who is going to stand in your way before it's too late, because anytime I don't know what's going to happen tomorrow. Museveni amuga sisobola kusimanyi kigenda kudda kona kulwanja. Mu bulamu bwa Isima asobodde okuba nti mu bulamu bwe asobodde okusimatuka enfa ya mirundi 3. Era ng'enfa yasooka bali bamuteze accident ey'ekyanja n'agibuuka. Kati ene yasembyeyo yabadde well organized and well planned nga ne driver akimanyiko bulungi. Era kyovula driver tannamanyibwako wawaali olw'ensonga yabadde akimanyi. Museveni tatta bantu. Omuntu omugezi tatta bantu. Museveni just gives a rope and you hang yourself. Muganda wange wumula mirembe naye nina information ensi gye balete nafuna gye njagala bawo wali mugenda kubeera surprised mu kufa kw'omwana oyo then tulyoka tugende mu maaso. Ayinjagadde kuyita obuyitizi mbategeeze nti mwenna ba blogger n'abatali ba blogger nga muloza mukolera NRM ba Museveni muli kafu. Omukyala ayitibwa Janet Kembabazi mu kalowoozo ka leero yagamba nti mwenna abadde bakolera NRM nga muli baganda muli ba bloggers oba mukola ku TV ku radio station temulina mugaso muli bifiire mulidde ssente zaabwe ne mukola buli kimu temulina kye mwamwongera kubanga baakutula mu ntebe zaabwe bakikakasa nti ekituufu Robert Kyagulanyi Ssentamu yabakuba akalulu flat ebitundu 75 ku 100 ne mbalya ssente zaabwe n'anyiiga. Era yagamba bbaawe nti ebyo biganda byonna ebituliddeko ssente zaffe mu kampeyini bifiire si byetaaga birabako era bijja kufa kimu. Era y'ensonga lwaki mutandise okulanga abantu batandise okufanga bafa toge olw'ensonga ye tabaagalangako kubanga bamanyi bwe bajja mwabayambako ne batuuka kati bagenda balagako. Kyenvudde mbagamba nti ajjanzi teribuuka na nzige, enzige esigala nzige n'ejjanzi lisigala jjanzi. So no bategeeza nti gwali eyo ng'okyasuusuuta okyaweeweeta nga tome kigenda maaso oba omala biseera kubanga yakwalula ejja kuba esiridde ke kabadde akalowoozo kaaliro buli musitula omutwe gwo otegeere. Awo nvuddewo kati ngenze ku information entuufu eyandeese na information ya mirundi egiwerako naye ndowooza njagala ntandike n'okubategeeza nti nze ng'omuntu wendi enkuyegezi kyankubira enduulu okusookera ddala mbadde maze ennaku zigenda mu 14 nga siri ku mutimbagano nga siriiko ku ssimu. Ekisookera ddala nafuna obuzibu obuli personal nensobola okuba nti nsobola okwesonyiwa mu social media n'okuba nti nali newuguddemukko nembanga essimu zange zonna ezimanyikiddwa teziriiko ate era nga zijja essimu z'ennamba nsobola ogifuna next week naye nga social media handles and platforms zonna ezisinga obulungi ziri down olw'ensonga nti sijja kunyonyola olw'ensonga nti nze ng'omuntu mbeera ne personal problem nga ziri political naye nga ate zikwata ku nze ng'omuntu. Ensonga lwaki ebiseera ebisinga mbeerawo n'ensirika ne buli kimu nga nkiraba. So njala obebaza mwenna abadde banoonyaako nti wendi nkomye obuto tutunke. Ekisookera ddala njala sooka bategeeza nti ekigenze mu maaso mu Uganda olwaleero buli omu ojja kikombako nga tugenda mujja kiwulira. Kale nno njala tandika nga nabo gisimufungize ntandike na kiwoba ndowooza kantandike bwe nti okusookera ddala wagwawo enjega nga siriiwo naye njagala nsooke mbo analysis yange eri bweti. Okusookera ddala wagwawo enjega nga siriiwo abajjukira obulungi obutambi bwetera okukola
nakolako video emu nentegeeza omukyala Judith Nabakoba nti abasirikale botambula nabo abatafuna musaala sasula abakozi nga nabo gisimufungiza otherwise botakikola ojjagwa mu ntata. Eyo yali sigino yali message ngegenda buli muntu yenna omukungu wa gavumenti akumibwa obutasasula abakozi. Mujjukira nabagamba nti gavumenti erina sirisi sasula abasirikale ba poliisi na bitongole ebyenjawulo nemulowooza nti nsaaga mwakirabiddeko ne version eri etya. Ekituufu kiri nti Yoseri officially ya handlinga overpower ku mutabani we Muhoozi Kanyerugaba era yafuga eggwanga era yali mu ordaringa zonna assassination y'omukulu ono minister ya etya wenjagala ntandikire tugende mpolampola. Tutandise tuti minister eyafa kitalo nnyo naye njala sooka bawa fury entuufu information gyenina etegeeza bwete Muhoozi Kanyerugaba n'ekibinja kye balina course zebatwalamu abasirikale ne baba brainwashinga ngale mulaba abasajja abawarabu abesiba bomu ne babaluka eyo course bagirese mu magye nti ba brainwashinga abaana ne babateekamu omutima omukyafu ate nga tebabasasula kati nakulifalinga ku muntu oyo nti omuntu oyo alemesezza payment za mu okuluwawo okujja kumbe ye nga ye Muhoozi ebeera targeti ye ng'omuntu. Assassination zonna ezikolebwa kati Muhoozi ye master planner era ya authorizinga kati wano wenjagala maloba draftingira ekintu kino mukitegere bulungi ekisookera ddala omujasi yenna ng'aweereddwa mukama wa mukuume abeera mukozi wa gavumenti kyekisooka era abeera ku payroll ya public oba ya public service kati njala sooka kubuuza minisita gwe baakubye amasasi yabadde minisita nga ye Minister ye payroll officer woyo musirikale no ekyekisookera ddala minister yali payroll officer wa musajja oyo nedda kyekisooka. Ekyokubiri minister buvunaanyizibwa ki bw'alina ku bakuumi abadde bamuweereddwa oba buvunaanyizibwa ki omuntu wa bulijjo yenna aweebwa mukuumi mukuuma buvunaanyizibwa ki bw'alina ku mukuumi oyo tebasobola bobasomesa kanjala bategeeza waliwo omusajja minisita yattiddwa y'omu ku kabinja k'omugenzi Peter Lokech the Lion of Mogadishu ke kabinja kamu akali katudde mu meeting ezaali zigenda okujjako Yoseri era njala tegeeza mwenna akabinja kano abukyaliyo abeeyita oba ke bayita the great northern people oba the great northern group nga gye mulimu kyali ba members bw'oba omanyi nti ova mu northern Uganda nga mwali mufuumiza akabinja ke bayita the great northern people nga kali mu public service mukyali mu gavumenti ya Museveni ng'okimanyi mu meeting ezo walimu attendinga be very careful kubanga list bagirina bagenda kujja omukuumu. So minister eyakubiddwa amasasi mu mukumi we omukumi teyamukubye nti amubanja ssente no minister si asasula omukozi oyo oba si asasula omusirikale kyekisooka. Ekyokubiri minister si ye payroll officer woyo musajja. Ekyokusatu abakumi ababaddewo bo badde luddawa. Ekyokuna njagala osooka wetegereze bulungi nnyo information gyenina endaga nti oyo minister ate nga musirikale be bamu ku kabinja capital okeki abaali babisuluka olujjako Museveni Muhoozi n'akimanya kati okuba Muhoozi balina gurupu etandise okusomesa abaana nga baba brainwashinga okukola emirimu gye babatuma nti genda okuba omuntu ono amasasi yensonga lwaki nti minister olwamukubye amasasi omwana ono yamaking sure nti avaayo najja n'akuba amasasi mu bbanga ne bamuttirawo. Minister Muhoozi kennyini ye yasindise ezimu ku ttiimu za brainwashinga okutta minister. It was politically motivated, not salary dispute between the minister and the bodyguard. Ekyo kikyamu. Muhoozi Kanyerugaba gwe watuma akabinja ako omwana agu kabinja ako ne banagenda natta minister ng'ogwe okimanyi nti y'omu ku kabinja aka Great Northern akali ka planning okujjako kitaawo naawe. Nza mukitegedde bulungi kubanga oyo yabadde mu kabinja akali aka Peter Lokech oyo musajja so mukitegedde bulungi nnyo nti minister bassemotte so si nti bodyguard yamwefulimba okuba mbanja omusala akubanga omusirikale alina gy'asayininga okufuna omusaala every month. Awo nvuddewo ngenze mu maaso kati. Ndowooza mwagala tandikira ku kya Isma Olaxesi tulyoke tugende ku ky'abayimbi ne information era gye nnina. Katutandike bwe tuti. Ekisooka nga ntandika ne information ekwata ku muganda waffe Isma Olaxesi. Isma Olaxesi
abadde muna Uganda akola emirimu ku social media ku pesi nga bwayagadde, which is okay. Sabale simuina ko buzibu. Naye recently bwe nakola video ne muoninga abantu bakolagana na mungu ati bantu bacha mutasobola kufuka bo, which yakitola personal era endinze the same way jebali bomwagaliramu. Naye nina mikwano gyange ebiri, omu ali mu Denmark n'abapostinze n'omulala ali mu USA omumanyi mwonna mawulira mugamba omwezi gumu n'ekitundu mugamba nti bw'oba olina ennamba y'omukulu oyo mutegeeze atere ave mu Uganda. Nze kennyini namugamba gamba Isma Olaxis ave mu Uganda omwezi gumu n'ekitundu mega nagamba munnamawulire omu wabukedde neŋŋamba omula mukwano gwange ali Denmark ne mugamba bw'oba olina essimu ya Isma mugamba ave mu Uganda before it's too late. Ne mugamba tasobola kusukka gwa kutaano kuyingira gwa mukaaga ajja kuba agenze. Kyovula nakoze post mbaga nti ono owe Denmark namugamba kyatuusewo Mukama yamanyi. Kati ekyo sigenda kirwako nnyo. Tutandise bwe tuti mpola mpola njala tukwate video eno mpola mpola. Ekisookera ddala Isma abaddemu abantu babiri. Ate ng'ekintu ky'okubeera mu bantu babiri kibi. Olina okubeera ng'oli ku sayidi emu mpaka lw'onoogifiirako. Buli lw'obeera nti ogenda kuwagira NRM naye ng'ate NRM byekola bikunyiiza nodda ku sayidi ya public, you can't survive anywhere. Kati abadde ne personalities bbiri ng'agamba nti awagira NRM for protection naye omuntu ebikolwa bimu Uganda bimunyiiza kyavanga avuddeyo n'alumba gavumenti n'alumba abakungu ba gavumenti yali tasobola kusurvivinga. Ekyo kyonna kibagambirawo. Kati ezo personalities ebbiri emu eya Isma, personality eya public ey'okulumirira ensi ye olw'ebikolwa eby'ekibiina kye ne gavumenti gy'abadde awagira bibadde ekola eri bannansi. So si Isma oli abadde awagira NRM, Isma namba 2 personality ey'okubiri ebadde erumirirwa public eyamuviiriddeko okufa kwe. Naye ani yasse Isma? Lwaki baamusse? Muhoozi Kajerugaba kitaawe yamuhandolingira power over 2 kati yatwala eggwanga. N'amuwa authority okulietinga ejji eririye apart from SFC. Era ine ejji eribadde lyatendekebwa erasha eryakomawo. Lino ng'omulimu gwalyo Museveni yamugamba nti do whatever possible to eliminate any person who is going to stand in your way before it's too late, because anytime I don't know what's going to happen tomorrow. Museveni amuga sigenda sisobola kusimanyi kigenda kuddako na kulwanja. N'amuwa full authorization or access a training amajaga ge era agamu bagafumye eggwanga ligagenderera ku training nga gano gali mandated okweliminating omuntu yenna agenda okuyimira mu kkubo lya Muhoozi before nga Museveni talinava mu ntebe obanga talina nabawo kibumu kyonna kibaawo. Kati Muhoozi alina eyo tiimu egenda empola ng'egenda kweliminatinga bajenoz majje, ba public servant, ba public figures, ba blogger n'abantu abatamwagala kuyimirira mu kkubo eyo authority baagimwa. N'ekyamutwala e Rwanda yagenda kufuna bukakafu eri kojjaawe Paul Kagame nti singa ekintu e Uganda ne kitokota si kisaanikire wadde muwa backup era they agreed nti asobola muwa backup. Ku request ya Yoseri tibahabulwa yamusaba. So njagala mbere attentive nnyo nga muliza information jingendo bawa tugende mu maaso. Omugenzi Isma Olaxis yandibadde yafa last year. Mu bulamu bwe asobodde okusurvivinga assassination attempt 3. Mu bulamu bwa Isma asobodde okuba nti mu bulamu bwe asobodde okusimatuka enfa ya mirundi 3. Era ng'enfa yasooka baali bamuteze accident ey'ekyanja n'agibuuka. Olunaku olulala bali bagenda omutta zaali ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'12 ye December ono, era ku kiraloodi yasimatuka era okuttibwa Isma Olaxis. Okuttibwa okwokuna lwe yali ave Dubai baali bamusetinze accident ku Entebbe Road n'asurvivinga. Kati ene yasembyeyo yabadde well organized and well planned nga ne driver akimanyiko bulungi. Era kyovula driver tanamanyibwako wawaali olw'ensonga yabadde akimanyi. Mu bintu by'ekijasi n'ebyamagye tulina kye tuyita
standing target ne moving target. Standing target ye muntu omukubesa singa ayimiridde mu kifo kimu. Moving target ye muntu okukubesa moving target kye kintu ekiba kigenda okukubwa nenga kitambula. The moving target ye muntu okubanga otambula bakubesa kati. Standing target ye muntu okubanga oyimiridde bakubesa swamu. So kawebuuze. Isma all access bamukubye aparkinze bamukubye motoka etambula. 2 questions. Lwaki driver ye teyasobodde kubibwa n'avaamu n'adduka ne basinkana Isma eyabadde mu copilot seat ng'asatudde n'omukuba amasasi bamutirawo kubanga kitegeeza driver yabadde mu motion eyimirize motoka eyo ng'akimanyi program yakutta Isma all access. Quote me well. Waliwo kye tuyita moving target ne standing target. Kati Isma bamukubidde mu standing target ng'already driver amaze okuyimiriza motoka ye n'atema ng'amaze okubalekera muki omusajja waabwe. Mukitegedde bulungi nnyo so driver badde amanyi olukwe luno. Olukwe luno lwatandise lutya? Wano we tuli. Nina omusajja gwe ndaba ateeka ssente mu mikolo era yasooka singa badde omuntu afudde. Sitaani alina effujjo naye njala tegeeza public. Ngenda kukola statement zino n'okufuna information eno. Ebyange mbyogera kate ng'omusezi abula essowaani. Ennaku z'omwezi ziri 7 omwezi ogw'okutaano omwaka 2023. Mukama jombeere. Omusajja eyabadde mu lukwe olw'okutta Isma all access ye Baramu Barugahale. Nchiddamu public family mekwano ejja omugenzi Isma all access Baramu Barugahale ye yabadde mu mission etta Isma all access under MK project. Meeting ezijewo omugenzi zaatuula ku Kabira Country Club e Bukoto. Era mu meeting zino mwalimu omukulu gwe bayita Faizo ono yali wa flying squad. Mwaddemu mu meeting zino mwalimu n'omusajja gwe bayita Magada. Bonna bali ba flying squad. Bano Kayihura yabakozesanga okutta abantu. Meeting eyasooka okujjawo omugenzi Isma all access yali ngenda kuzo omwezi 4 omwezi ogwokuna omwaka 2023. Eyo yaggwa eyasemba yabadde nga 17 ogwokuna 2023 era Kabira Country Club e Bukoto ngera omukulu ono Baramu Barugahala yebadde coordinator mu kujjawo Isma all access nga bukyali mugenzi radio. Volume ne banajijja ko video mujja gisanga ku YouTube. Volume ne banajijja temulekana volume mujja gisanga ku YouTube ngeri clear. Nchiddamu Baramu Barugahale we master planner eyajjewo obulamu bwa Isma all access through MK projects. Era meeting zino zonna zali Kabira Country Club eyasooka yali ngenda kuzo omwezi 4 omwezi ogwokuna 2023. Eyasembe yatula 17 ogwokuna omwaka yasula 17 ogwokuna 2023. Era ku bantu abadde mu lukulu to mwami ono mwaddemu oyo mukulu gwe bayita Faizo mumanyi ne Magada bonna bali bantu bakayihura abali mu flying squad be bakoze ekikolwa ekyo wammanga. Katugeze maso mpola mpola. Abantu bano wammanga mubere careful nnyo nze omuntu nabagamba ndo utawo na Museveni sina utawo na muntu